Timu ya Bulu FC etandise okuteekera liigi y'eggwanga ey'okuntiko eya Uganda Premier League eyasonejja n'empaka za Stanbic Uganda Cup bw'ekansizza omukwasi wa goal Joel Mutakubwa ng'ono abadde mu ttiimu eya Gaddafi FC. Joel Mutakubwa atadde omukono ku ndagaano ya myaka 2 era ye muzannyo owokubiri okugatta ku ttiimu eno ng'omulala Gerald Ogwet. Ono azanyiddeko ttiimu endala okuli Busoga United, Kyetume FC, Tolo United ne Express yeyambako okuwangula ekikopo kya Uganda Premier League ne Sekafa. Ate muzannyo gw'empaka z'empaka abavuzi 26 bewandiise okwetaba mpaka za Moil Rally ezigenda kuterekebwa Jinja sabbiiti eno. Empaka zino zigenda kuvugibwa ng'ennaku z'omwezi 7 n'ennaku z'omwezi 8 nga Raymond Kibira amyuka president w'ekibiina ekituuka omuzannyo guno bw'annyonnyola. This particular event should have been run in March, but because of the challenges that the club was having, we agreed that it gets postponed to this date. And now I am glad that we are going to have the EMC National Rally Championship. Joshua Muwanguzi omu ku bavuzi abeewandiisiza agamba asuubira empaka zirimu okuvuganya okw'amaanyi era akubiriza abawagizi okuwala enguudo empaka zino zigenda okuvugibwa okwewala obubenje. Tabo yange ese nnungi naye ngenda gikyusa n'obutonotono awo neteekere for next event. Nsubire buwanguzi. Empaka zino zigenda kubeera za mulundi gwakuna ku kalenda ya National Rally Championship ng'eziddako zigenda kuteekebwa Masaka. Ate mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka erya Bugerere, omusumba w'ekkanisa Great Touch Ministries Nabbi Daniel Mukisa ategese empaka z'omupiira wakati wa Bali United ne Kibuba FC. Tutegeka ebyemizannyo bino okulaba nga tukwata ku bavubuka kubanga lino eggwanga kasita okwata abavubuka ekitundu oba okikutte. Omupiira guno guzanyiddwa ku kisaawe ekya Kitimbwa era gugenza okukomekerezebwa nga Bali United yebuwangudde ku ggoolo emu ku bwereere. Nabbi Daniel Mukisa agamba omupiira guno guteekeddwa n'ekigendererwa eky'okukulaakulanya ebitone mu bavubuka. Abantu mu kifo ky'otuuma amannya nti ntuumye ettiimu nti Dani FC naye nga Dani yense. Tutuume ettiimu ng'ekitundu bwe kiri. Tuwagalize abantu b'ekitundu. Waswa James Segawa, BBS Telefayina.